waliwo okutabulatabulwa ku kibonerezo ekyokufa nti omuntu amusalira ogw'okufa, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti kino kiyinza okuba nga si kiyinza okuba, wabula baakijjawo, kiri outlawed wano mu Uganda. Naye bwe tubadde tuli awo libadde teriri busa nga batugamba nti waliwo omuserikale wa UPDF gwe basalidde ogw'okufa oluvannyuma lw'okutta ba civilians 5 wali mu Mayuge district. Okubulira akawunvu n'akaga ku nsonga eno, ono ye Private Birivumbuka Robert Herbertson, era nga wa SFC bwe bati bamusalidde gwa kufa. Ono nno munnange nga bwe nkutegeezezza nti entabwe yava ku kubeera nti yakuba abantu 5 amasasi n'abattirawo, ate abalala 4 n'abatuusaako ebisago. Bino munnange byaliwo wali mu Mayuge district naku z'omwezi zaali 29 omwezi ogwa June 2024. Bw'atyo munnange asaliddwa gwa kufa. Kati omuntu ayinza okwebuuza ye nga bamusalidde mangu tebamaze kukola kunoonyereza. Munnange okusinziira ku gafeeyo Private Birivumbuka ono, bw'atyo yasaliddwa omusango, era okusinziira munnange ku bujulizi bwe yeewaako ye kennyini yakkiriza omusango. Ate okimanyi bw'okkiriza omusango kiba kitegeeza tewabaawo kuwanvu ya nsonga, tewabaawo kuwannaanya. Era muganda wange yakkiriza nti kituufu abantu 5 yabakuba amasasi n'abatta mada, ate abalala 4 n'abatuusako ebisago, kitegeeza attempted murder nabo, kubanga yakozesa masasi mundu. Singa emmundu oba esasi likutte ewantu munnange ewatta nga bali 5, kitegeeza n'4 zaali badde mbuyaga ezikunta. Kakati munnange okusinziira ku story y'ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti agenda kuttibwa, naye abantu batunuulira nnyo incident eno. Omusirikale ono munnange mwe yakubira abantu bano bonna amasasi, era bwe batyo ku mutimbagano wonna ne babeera nga basaasira abantu abo abaakubwa amasasi ne battibwa ne famire zaabwe, era ne babeera nga bonna nga bw'okimanyi abantu nga bakuba omulanga eri gavumenti, bakimanyi musirikale wa UPDF tagenda kubanga akwatibwako, yadde nga n'okutuusa kati era nga bwe nkunyonnyodde nti ekibonerezo ekyokuttibwa ku Kalabba kyaggyibwawo. Kakati awo kiba kitegeeza ki? Nti bagenda kuddamu bameninge constitution bakwatemu, kubanga oba omuntu yali badde agamba nti yandi ne mu kooti y'amagye nayo tekiriiyo, naye nsuubira okuba nti bwe bakyusa amateeka baggyeewo ekibonerezo ky'okufa, kitegeeza babeera bakiggyeewo ku bannayuganda bonna. Kakati nga bwe nkugambye nti abantu ne babeera nga batunuliranye ensonga eno, era ku mutimbagano platforms ennyingi nnyo basinzirako nga basaba kooti ekwasaganye ensonga eno, era munnange bakwata mundu ono aleme kufaanaganako ng'abalala ababadde nga bajja batta bannayuganda ne batabaawo kibakolebwako. Kati okusinziira mu ku reports abantu ze baawa nga bagamba nti oba oli awo ono asaana kubeera nga naye attibwa, kyekiyinza okuvaako oba okuleetawo okutya eri abasirikale okubeera nti tebatta bantu. Jjukira nti wano e Uganda omusirikale okukuba essasi ebiseera ebisinga obungi aba n'ensonga nnyingi lwaki yeewolereza nti ayinza okugamba abadde anziggyako mundu. Singa oba n'obukubagano n'omusirikale n'akukuba amasasi ye awoza kimu abadde anziggyako mundu, era nti awo tebakola ki, tebatunulayo abadde akuggyako emundu eteeka wali ose n'omukuba mbu. Era omuntu omu yafakti eri musirikale nangamba shya bba ne bungamba abadde anziggyako emundu. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye buvuddeko emabegako awo nga sinaba kwerabira, yagamba nti
gavumenti yandibadde etunula mu kyokubeera ng'ekebera abasirikale ba UPDF emitwe. Baali badde babatunulamu mental health yaabwe, kubanga kino kiyinza okuba nti ye okusinziira ku Dr. Kizza Besigye yagamba kigenda kuba kikendeezaako ku nnamba y'aba UPDF abasirikale okubeera nga bakwatibwa mu misango egitali gimu, n'olw'ensonga eyo nti nga babeera balina okubeera nga bakeberebwa emitwe kubanga bakola ebintu bingi nnyo muganda wange ebyakatwewungu. Naye nga bwe nkutegeezezza nti ekibonerezo ekyokufa ffenna tukimanyi bulungi wano Uganda baakijjawo, era okusinziira kubiriwo oba ku nsala y'omusango kyandiba nti oba oliawo ekibonerezo bataddewo okuguumaaza abantu nakusasamaza abantu nti mu myaka 20 gyokka egijja mu maaso ono tuyinza omusanga ng'ali wabweru wa kkooti, kubanga tukimanyi nti yadde ono kuba oliawo bamuvunanira mu kkooti y'amagye naye ate ekibonerezo ekyokufa kitegeeza nti basalawo mu ggwanga lyonna kyonna kiba kyapulayinga yonna ne mu kkooti y'amagye. Kale munnange bw'atyo bw'ataalowooza era n'akuba abantu amasasi n'ajjako akabaati kwakananga 5 bana bagenda ku bisago eby'amaanyi. Emmundu terina mukwano, tukimanyi bulungi nnyo emmundu terina mukwano. Oba oliawo ng'abamu abasirikale abamu abeera n'emmundu muganda wange era ye ayinza okugamba nti nze nkutta, nze okkuba omuntu esasi kyangu nnyo. Tubalabira wano mu kwekalakaasa naddala ekizampo kye nnyinza okuwa mujjukira bulungi nnyo 20 mu Novemba awo okwekalakaasa okutegeka okwali mu Kampala okwategekebwa okwa stage manyinjingibwa bwe batyo ne bakuba abantu amasasi. Abasirikale babategesedde abasajja baabwe ab'emitima emikyafu tumwini omugenzi n'alagira ne bajja ne bakuba abantu amasasi ekyeyonoonero ne bakubiramu n'abaana abato n'ebirala nga buli ekyasinga okwewuunyisa abantu nga buli mulambo ogugwa nga bajja bagujjawo, buli mulambo ogugwa nga bajja bagujjawo. Kitegeeza nti baali beetegese nga n'entambula y'emirambo bagirina, tebaayagala mirambo kusikatalinga mu kibuga kubanga ekikakaza nti batta abantu bangi nnyo. By the way ekyo mbadde ate sikirowoozangako, mukimanyi bulungi nnyo nti ensonga lwaki baali basomba emirambo buli mulambo ogugwa lwakuba nti batta abantu bangi nnyo. Bo bayogerako 50 naye Delmonte yagamba nti batta abantu abasukka mu 2. Yensonga lwaki bajja balonda emirambo bakuba esasi ng'omulambo bagutwala, bakuba ng'omulambo bagutwala. Mu mbeera efaanaganako tebaayagala ndowooza ate obujulizi bulabike nti babadde batta abantu. Naye munnange era BBC yatuyamba ne butambi ne bufuluma era abantu bangi nnyo nga babuuza abantu baabwe abattibwa. Munnange battibwa kibi nnyo.